bwe yalabikako mu kakiiko ka palamenti akalondoola ensimbi y'omuyo w'omusolo wiiki ewedde. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Henry Musasizi yategeeza nga bw'ajja okuleeta ennongoosereza ezikwata ku musolo ogugenda okwongezebwa ku bintu eby'enjawulo. Kati olwaleero Minisita Musasizi ayanjudde ennongoosereza zino ku misolo gavumenti gy'eteekateeka okwongeza ku bintu eby'enjawulo omuli amafuta ga petro, diesel n'ebirala. Ababaka bagamba nti ekiwandiiko minisita kyaleese tekibadde kirambulukufu naddala ku nsimbi gavumenti zegenda okukozesa okusolooza omusolo. Luno olupapula olulaga ssente ze basuubira okusolooza, ssente ze basuubira okuspendinga mu kusolooza ssente ezo nga si lulambulukufu bulungi nga terulaga details zino. Kitegeeza ne Ministry of Finance nabo nga bo tebamanyi ssente meka ze basuubira kukola ki kusolooza, wabula baagala kusolooza busoloza ssente, era nga tubasabye bongere okutuwa details zino bakomewo batuwe certificate of financial implications empya. So Mr. Chairman, I would request that in the next meeting you perhaps elaborate more on those administrative measures, and we want to see whether they tally with some of the commitments you made when you appeared before us presenting vote 008. Ababaka bategeezezza nga bwe kitali kya bwenkanya gavumenti okwongeza omusolo ku mafuta kyokka ng'ekimanyi nti waliwo olutalo olugenda mu maaso mu mawanga amafuta gye gava. Tetusuubira nti Ministry of Finance yandibadde teyeetaaga ku anticipating oba kukusuubiriza busuubiriza tebandyongeza ssaawa zino misolo ku mafuta kuba nusu bibiri ebyo bingi already ebbeeyi z'amafuta zitandise okulinnya. Nti otunula ssaawa zino amafuta galinnye geyongeddemu nnusu nga bibiri already ku pump prices ez'enjawulo, ate nga tusuubira nti gakyasobola okulinnya. Kati Ministry of Finance weetulaga nti ye eri kwongeza omusolo kuba basuubira olutalo oluli kuggwa, nga otunulira n'olutalo olwa Russia ne Ukraine baali basuubira lujja kuggwa mu wiiki oba bbiri oba mmeka. Ababaka bagamba nti beetegefu okusimbira ekkuuli ezimu ku nnongoosereza ezireeteddwa gavumenti ze bagamba nti zigenda kutabula ebyenfuna by'eggwanga. Tuli ready okuzirwanisa, tuli ready okuziwakanya kuba tusuubira nti proposal zino zongera okunyigiriza omunnayuganda, zongera okunyigiriza omuntu yenna aliyo, kuba okwata ku issue ekwatagana ku mafuta kitegeeza buli kimu mu eggwanga, buli kimu economy kigenda kwongera okulinnya ebbeeyi. Taxation can grow business, can stifle business. So we have to achieve a balance. What do you want to achieve as a country? Do you want a prosperous private sector? The answer is yes. And what does the private sector need? The private sector needs an enabling environment. Ababaka era bategeezezza nga bwe bagenda okuyita abantu ba bulijjo nabo baweeyo endowooza zaabwe ku nsonga y'okwongeza emisolo. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.